Okwetegekera emisolo gwe gumu ku mitendera buli muwa musolo gwe yandigoberedde ku buli ntandikwa y'omwaka gw'ebyensimbi. Jamiu Ssenyonjo, omukugu mu by'emisolo okuva mu kirongole kya URA, aliko byakunnyonnyola ku mbeera eno. Naye okweteekerateekera emisolo mu bugazi oba mu bufunze kitandikira mu birowoozo. Olina kusooka kumanya bizinesi ki gye ŋŋenda okukola. Bwe mba ntandika bizinesi kiki kye ŋŋenda okukola. Eri abantu abatandika bizinesi n'amakampuni amanene, Ssenyonjo aliko byabagamba bimwetaaga okwetegekera emisolo. Omuntu yenna ng'ogenda kukola bizinesi sooka oteeketeeka ebitabo byo. Omanye ekika kya bizinesi gy'ogenda okukola n'emisolo gy'olina okusasula. Bw'oba ng'ojja kubeera n'abakozi, wandiisa abakozi bo. Omanye nti ojja kuloopanga ensimbi z'onoobaggyako ez'omusolo. Nga tonnalowooza ku mulimu gw'ogenda kukola, Ssenyonjo agamba nti osobola n'okusooka okutunuulira emisolo egiguliko olunaku okusalawo okusinga. Bwe nninnya ennyonyi ne ŋŋenda okuleeta ebintu nga ŋŋenda kubitunda wano, ekintu ekisooka nze nzigibwako omusolo nga bayingira, nzigibwako ogwa VAT n'ezijjawo n'ento era ne baziggyako omusolo ogw'omunda byentunze. So ng'ate omuntu agenze n'alunda ente ze n'ajja n'atunda amata, newankubadde tujja kumubuuza omusolo guno ogw'ennyingiza, naye ate VAT tajja kubeerako. Kyokka yenna yeetegekera okusasula emisolo, weetaaga ennamba kw'osasulira omusolo, giyite tax identification number oba TIN number. Ennamba eyo bw'emala okwanjula noga bw'omatandika okukola bw'oti loopa enkola yo nti abannange newankubadde neewandiisa zino ze nfunye oba no sikoze eki sifunye. TIN number eno ekuyamba mu maaso bw'oba nga wakuddizibwa ogumu ku misolo gy'oba osasudde ng'oba yeetonna kugusasula. Waliwo emitendera Ssenyonjo gy'akuyitiramu gye weetaaga okutuukiriza nga weetegekera emisolo. Bw'oba mala okuwandiika mu VAT kubisa ebitabo era ofune kye bayita tax invoice. Tax invoice eyo eteekwa okubeerako ekigambo wakati nga kyerambuludde nga kiraga nti eno ye tax invoice. Ekyokulambulula by'otunda n'ensimbi z'obifunamu kimu ku byo okusobola okwanguyiza ab'emisolo okumanya empaaba gy'oba obawadde. Kikulu nnyo bw'oba otunze ebintu olambulule bintu ki by'otunze. Olambulule ssente z'obitunze. Olambulire ensimbi ezivaako omusolo. Ssenyonjo era akuwabula okukuuma ebiwandiiko ku buli mutenda gwonna gw'oba otuuseeko. Kati kye tubakubiriza nti mutere okukuuma ebitabo ebituufu era ne bw'oba osaba ebbanja tolimba saba ebbanja okusinziira ku busobozi bwo. Waliwo abantu abatera okubuzaabuza ebitabo byabwe olw'okuwala okuwa omusolo. Wano nno oba osula mu bunnya ngamba obw'emmese. Kati buli lw'otaguloopa ne tujja ne tukuzuula engasse ebeerawo. Ono era annyonnyodde ku buweerero bagamba nti bw'owaabwe abatandika obutandisi bizinensi oba abagudde mu katiba akaabawo omusolo. Omuntu bw'embeera nga ndi muntu wa namunigina, katugambe nga ndi wansi wa miliyoni 20, ate tosasule musolo ng'oli ow'ettunze ya miliyoni 150. Eri amakampuni amanene mwe mwetaaga okubeera n'ababalizi b'ebitabo bayite ba auditors okusobola okubayambako ku ngereka y'omusolo ogwo. Naye nno kya mukisa mulungi nti twalonzeemu ab'omuzinzi be tumanyi nti ono ye bw'akugamba ekigambo kinaabeera tekirumira nnyo. Kyokka mulina okukola endagaano n'abantu be mukolagana nabo naddala mu kubalira ebitabo byammwe. Uganda Revenue Authority yeetaaga okumanya account number yo okusobola okukuddizayo ku musolo ogumu ku nkomerero y'omwaka gw'ebyensimbi. Tuyinza okusanga nti ddala omusajja ono alina ensimbi nnyingi nnyo mu musolo gwa VAT oba ogwa withholding tax, naye tetumulaba, kale akawunti ye tugirina senene tuzisindika ku akawunti ye. Waliwo business government zeyagala bannansi bettanire era nga zino ziwa omusolo mutono ddala. Jamiru azikunnyonnyodde. Okugeza gavumenti eyagala nnyo tutwale ebintu okusukka ensalo z'eggwanga oba exports. Buli lwotwala ebintu ne bisukka ensalo z'eggwanga, omusolo guno gwe baba bakuggyeeko oba ogwa VAT ate bagukuddiza mwana wattu. Ono era akuwabula ne ku bizinesi z'olina okwetegereza ennyo nga tonnazitandika. Ebizinesi ezo ng'omwenge, ebitamiiza ebyo ne soda oluusi ndowooza naye kati aleeta endwadde. Kati ate kubeerako omusolo guli ogwa local excise duty
bw'obanga ogenda mu Zara nakyo manya nti Zara naye ayina emisolo gye ate oluusi nagyo miwanvuko. Ndi Julius Kafuluma ku Lwabukedde TV agafuna.